Ng'eggwanga likyatambulira mu kirowoozo ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okugyawo akakalu ka kkooti wamu n'akapoliisi ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yakikkaatiriza ssabbiiti ewedde mu kwogera kwe eri eggwanga nti abantu abazizza emisango egitali gimu bwe batasaanye kuyimbulwa olw'emisango gye baba bazizza. Now, in no time, we are now being told that bail is a right. Right? Really? Somebody has killed a person and you see him walking here. This is a provocation, I can tell you. This is a provocation. We cannot accept it. And the CJ made it very clear that that's why people are taking the law in their own hands. This bail is a big provocation. We are going to address it. Also, politically, constitutionally, we're going to mobilize ourselves. I'm glad the CJ has, because it will cause us problems. It will discredit the whole system, the government, the political side, but also the judiciary. Ekitongole kya poliisi kitandise okuwaayo ebirowoozo byakyo ku kakalu ka kkooti nga okuggibwawo era ng'akulira poliisi Martin Okoth Ochola ye yalagidde kino okukolebwa. Okulagira atwala ebyamateeka n'eddembe ly'obulamu mu poliisi AGP Erasmus Okuwa okulaba nga akwatagana ne office ya Attorney General weeyo ebirowoozo byaffe ng'ekitongole kya poliisi ku nsonga zino, kubanga ekikulu kya byonna kyakulaba nti wabeerawo accountability, nti obwenkanya weebuli, nti omuntu afiiriddwa omuntu we n'ono agambibwa okuba nti yamutemula, nti wabeerawo obwenkanya. Mu mbeera y'emu omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga afulumiza ebitonotono ebikwata ku muliro ogusaanyaawo ebintu ebiwerako mu bbanga eriise era ng'ono alaze ng'abantu okusula n'amafuta mu mayumba gaabwe bwe kiri ekimu ku ebyo ebiviirako omuliro okukwata n'ensonga endala. Naye nga ekyabaviiriddeko okufa mulimu okubba amasannyalaze ne balyoka bakozesa buno buwaaya buno obutini obwo okuyisa waaya ezo mu nsuku okuva ewa neighbor n'okuziyingiza mu nnyumba, okukozesa bakamyufu n'okukozesa ebyamasannyalaze ebitali ku mutindo. Waliwo nakati abatunda amafuta n'abakukusa amafuta bagatereka mu nju, mpozi nti n'abo famire ezikyasinga ezikyakozesa kando oba tadooba n'essigiri zebaleka mu mayumba. Ono era afulumiza n'alipoota ekwata ku bumenyi bw'amateeka obukutte wansi ne waggulu omuli n'okukwata abasirikale babiri abaali babba munnansi awamu n'abantu abadde babba maneja w'essundiro ly'amafuta e Mbale, era nga poliisi yakutteko abamu wabula nga balala bakyaliira ku nsiko. Cases ez'amaanyi zaali 71 omwaviirako okufa kw'abantu 55 n'abasibe 27 be baakwatibwa, naye ng'ebikolwa eby'ettemu bye byasinga okubeera waggulu nga waliwo cases 15 egy'obutemu egy'amaanyi. Obutemu bwe beetooloolera mu kutwalira amateeka mu ngalo cases 10, ate obutabanko mu maka mwaviiramu cases 4 ez'amaanyi. Ensonga z'okwetta nazo zeeyongedde mu ggwanga ng'ezimu zisibuka ku butabanguko mu maka, endala ku kuswala n'ensonga endala ezitali zimu. Bafunye cases eziwerera ddala 5 mu wiiki eno nga byetoolooleramu bikolwa ebyokwawukana wakati w'abafumbo. Waliwo n'abalala kati ng'omwami yateereddwa okuva mu kkomera, yakomyewo nga ab'oku kyalo bamwekokkola, kye yakoze kwe kutwala obulamu bwe. Naye ng'ekisinga okuluma mulimu omwana owa yunivasite mwaka gwa 3 gwe bayita Muhindo Innocent, abadde asomera ku Uganda Pentecostal Student University esangibwa Fort Portal, asoma by'amateeka. Omwana ono yasobola okwewa obutwa, alina obukerenda bwe yagenda n'agulaawo, naye nga yaleka alina ebbaluwa gy'awandiise naye ng'era temuli mu makulu ekyamuviiriddeko okutwala obulamu bwe. Mu buufu bwe bumu ebikwekweto eby'okukwasa amateeka agalwanyisa ekirwadde kya COVID-19 nabyo abirambise engeri gye byatambuddemu. Tulina abantu abawerera ddala 100
365 abakwatiddwa, 765 baweereddwa ekisonyiwo, 58 bali kakalu ka poliisi, ate 168 fayiro zaabwe zagenda kkooti, ate 398 be baatwalibwa mu kkooti mu wiiki eyo. Emmotoka ezaaboyebwa nga tezigoberera nkola ya kafyu n'amateeka amalala zaali 1,362. Fayini zaaweebwa emmotoka 1,063. Abadriver baaweebwa ebisonyiwo bali 221. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.